mu butambula si bulungi nnyo naye ate si bubyera naye nga tulabayo gye tulaga. So katogera ku myaka 8 BBSL final gye jaguza olunaku olwaleero. Emyaka 8 nze kyenje ennyumirizaamu nti ne bwe yali eggulawo naliwo. Okitegeera ffe abamu kubeera ku baagiggulawo najja nayo. Okitegeera okujja mu music industry kwegamba tukuze nayo kati njirabye ng'egenda ekyukakyuka eva ku programu ziri ezasookawo n'ekyusa n'egenda mu zifiridi kati ya mutindo n'okubanga kati esaasanye wonna kati buli wonna w'obeera oba oliwa oba oliwo oba oli kujindibwa yonna oba osobola ogifuna kazo kwegamba yakulaakulana mu nsonga eyo the agent naye celebrating emyaka 8 gy'amaze mu industry ya Uganda. Kati era nze kati ndi mu myaka era 8 wetwogera era weguggwerako era 8 okitegeera amaanyi mangi tuyimbye nnyo. Myaka gino 8 tusuubireyo ka concert nga as a celebration. Kyeteekateeka omanyi yes tuyimbye bingi naye ate tukyalaba nga waliwo abantu betukyalina okunoonya ate tubagatteko ku audience tusobole okuteekayo ekintu nga kyamakulu nga kyamulamwa nga kwegamba n'oli bwakiraba agamba kyekyo ekintu bulijjo kye tulindirira. Nga tuvuddeko katono awo kino tetujja kikubuusa ensonga ya federation wagyegattako? Sijegattangako nze sina kibiina kyendimu just mbeera eno bali nensooka ndaba emiramwa gyabwe giri gitya okitegeera bakola omanyi ebyo ebintu birimu okulaba n'okulabisa okitegeera kati bw'ogenda mu kintu ng'okimanyi bulungi oba osobola okumanya kyojjamu ekirungi oba n'ekibi n'okyewala naye akageri kye kali nti ebintu ebisinga oluusi bibeera ng'ogenzeeyo ate oluusi bibeera ne bammemba abamu be bamanyi nga beebo ffe tusooka ne tubeera ebbali ne tumanya ekibeerayo kubanga mulimu oluusi bammemba ababeerayo ate oluusi ne beegaana ebibaddeyo kati gwe aba agenda okwegattayo oba ng'olina step gy'ogenda okukola n'ogamba olaba mmemba gundi abaddeyo naye ayogera kino kanjira neetegereza. Ku ssente z'abayimbi ezafulumye tusuubire era okyawalidde okugenda mu federation? Nti abamu ffe tetulya ku ssente ziri zifuluma abamu tukola tuhasolinga ne tulaba nga tusobola okwate kwenoonyeza ssente okitegeera abayimbi ziri ssente ezifuluma kati era abo abagenda ozirya omanyi zifuluma nga z'abayimbi abagenda ozirya ndoza be bagenda okuba nga bategedde amakulu kyekiri kyenkugambye nze sinategeera abakulu sigaana bazirya kuba z'abayimbi naye tetunategeera tuzirira tusobola okulya ssente n'ekulakira okitegeera ffe tukuzere bafaani baffe nga bw'otulaba tukuzere bafaani baffe mu ndongo tewabaddewo nnyoki sobola okulya ssente bafaani bo ne basooka beesalako ngaaha okitegeera so ekintu ekyo omuntu yenna agenda okulya ssente ezo olina osooka n'obeera kiini n'omanya zino ze ŋŋenda okulya ntuwufu zirya yenjira mu kriteriya ki zakuzzaayo yenze zenfunye bali abalala ze bafuna okitegeera kuba kyemmanyi mulimu n'emitendera gundi olwokuba ye gundi afuna zino kati ebintu ebyo byonna olina osooka n'obyebuuza sobola okulya ssente nezekolakiro sobola okulya ssente nga katego sobola okulya ssente nga ntuufu. Agent okkiriziganya n'abagamba nti ssente zino zaabaweebwa naye nga mulinga abatunda music muzisirisa enkosonga ya copyright. Kati ate bwe kituuka ku ekyo nze sobola ziriirako ddala ate okitegeera ekyo so kisobola kukkiriziganya nakyo nze ng'omu sekinnoomu kuba copyright obanga eyeetunze okitegeera obanga eyeetunze osobola n'okutunda ebintu kumba otunze n'ebirala omanyi ebyo ebintu by'okuwandiika ebyo era abantu balina okubeera kiini kuba kyemmanyi waawe mu kuwandiika awo era olina ogenda okulya ssente ezo ng'olina ne balooya olina omuntu asobola okugamba mbu eno page oba eno statement ya luzungu bwediti kitegeeza kiti osobola kulya ssente nezikulakiramu sikisobola kukkiriza kugira nzimbola okuba ntunda copyright mbanga eyeetunda balabe temwetunda temwetunda nandi kyekituufu tebeetunda kuba copyright ye muyimbi okitegeera copyright ye mulimbo jagenda weetunde nga n'erinnya lyo tekyasobola tokkirizibwa ddikozesa okitegeera ate ng'olizimbidde ebbanga naye ng'obusente bw'ofunye obulidde buweddewo so nze sikkiriziganya na zirya ate sigamba mbu nzikiriziganya nakyo like sikiwaka na zirya ate sikkiriziganya nakyo kuba nze nkyakyetegereza so gwe weweetegereza n'olaba nga zisaana okuliibwa lya ssente zo
naye newoolaba nga zisaana kulibwa like totunda copyright yo kasita biyingiramu copyright kitenze nkuwaga buwa twogere ku bulamu buno okuba yawukana ne is it Salvam Music oli otya kati siri bubi era nawe osobola okulaba tukola sinti nti bwe nali bubi bakola kye bakoze kuba Salvam Music era mwe twajjira nze I appreciate them kubanga banteeka we bantadde kati nenvaawo kati nange ndi mukwetakulira ng'omwana yenna kati wano we tuli mu Tokopa Force era ogiwulira eyo yonna Tokopa Force of course ekikosi tuli mufulumya tune mulimu eziyitamu mulimu ezisooka ne zijira naye nga tukyayiga guno omuzannyo kale just bamanye nti tuli bapya mu kino ekito naye maaso awo atwewa guno omwaka kuba ogujja tugenda kuba bakambwe mutwewa guno omwaka kwetereza kumanya kino kitambula kino bagita Tokopa Force next year tetubatwala wala by next year mujja kuba mugiwulira Tokopa Force kubanga music tumuta era kuva wetwavaayo eri music era kyemmanyi mu mulabo Tokopa eno yo oba waliwo omuntu agiri emabega Tokopa eno yange yo ya buli omu kuba fe tetulina batumanaginga nze nsobola okujja n'ogamba naye agenti enyambala yo gyoyambadde leero tetukutegedde kati naawe oba oweyunze ku Tokopa Force okitegere oba weeyunze ku Tokopa Force Tokopa ya buli omu yabafaani baffe kati Tokopa eno kiri awo yeyo yegedde otambuza dda agent n'abantu abalala balimu bulimu n'omuto omulala wamita Jime Mulo naye mwali alina engeri gy'akasukalwagawe naye kwegamba tujja n'abantu bangi naye ng'ekituufu kiri nti eri Tokopa Force of course kyekikosi mwe tuli bw'olinga yerwanyeko okuba yawukana ne management eyo naye muno Betina Fasi ate ye yazikira buzikizi lwaki tomukuteeko na asobola kuba nga teyazikira buzikizi naye nga just pace gy'atanabakwasaganya naye okitegeera asobola kuba nga gy'ali naye alina ebintu byafumbo manye ebiseera ebisinga bibeera bya time osobola okuba nga nze speed gye nnina ye si gy'ali naye mu mwana muwala okitegeera ate abaana bawala oluusi babeera n'ebizibu ebimu nti oluusi oli aba asobola okwagala omuyamba ng'ate musajja oluusi ng'ate alina mwamutunuza okitegeera ekitali nnyo ku ffe okitegeera kati asobola okuba nga akyanoonya engeri gy'atereeza however n'ebirala ebiba bimukutteko oluusi mba sibimanyi naye nze kyensuubira naye nga kyemanyi gy'ali akola obubaka bw'obusembayo ya tuni zo tuzifulumiza bannange tulina tuni empya bagiyita kivuguto twagitadde nno next omanyi ffe tutta music twagitadde last week bagiyita kivuguto kirimu akaddaliddali kivuguto kirimu ekyeddaludalu tuni tugiperforminze ku BBS at 8 era babaddewo kyemmanyi bagiwulidde tuni empya tulina ffe bali ebadde bayitaayitamu ffe mutumanyi tukuba kasavu kanyama bw'okuba ku zino ezikulukuta bw'okkirira wansi bw'okkirira ku z'abantu ba bulijjo omuntu wa wansi bwete kati gekyoba omanya zo tuni tugenda zita ate nga tukyaziina just singa baali bazirya nga lwotadde lwe bali olunaku olusooka naye olina odduta olutaalo olusindika embalala olusindika akyoli olusindika ewa ate oli okoddemu ote naye nga abafaani baffe tubaagala nnyo ate nange kimanyi batwagala aye ne BBS mutwagaliza ekyo volaba ku buli bikujjuko ebyamaanyi tubaawo tweyanziza katukute amin